kabadde keetalo kukomera Luzira yaliko ssenkulu w'ekitabu ky'abakozi ekya NSSF David Chandi Jamwa bw'abadde ayimbulwa okuva mu nkomyo gy'abadde amaze emyaka 6. Jamwa y'omu ku bantu 13 Pulezidenti be yawadde ekisonyiwo ng'akwesa obuyinza obumwe bwa ssemateeka. Jamwa yakwatibwa mu 2019 kooti ensukkulumu n'esazaamu okweyimirirwako kwe n'asindikibwa Luzira yeebaka y'emyaka 12 oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango okufiiriza ekitongole kya NSSF ensimbi obuwumbi 3 n'obukadde 10 bwe yatunda treasury bonds z'ekitongole n'aziguza Crane Bank ng'ekiseera kyazo tekinnatuuka. Ono abadde yakatambuzaako emyaka 4 gyokka. Omwogezi w'amakomera Frank Bayine eggulo yakkaasiza nti baafunye ekiragiro kya Pulezidenti ng'abasibe bakutandika okuyimbulwa. Okusinziira ku kiwandiiko kino era bajja kuba nga bayimbulwa kutandikira ddala n'enkya kumakya. Kati olwaleero abooluganda lwa Jamwa nga bakulembeddwamu nnyina Tezira Jamwa, mutabani we Jamwa Riz Remo n'abalala bakedde ekkomera Luzira okumunona. Jamwa olufulumya ekkomera ne yeebaza Katonda okumujjukira n'amusisima okuva mu kkomera. Era nsanyuse nnyo, Katonda tanneerabidde, Pulezidenti tanneerabidde. Obulamu bw'ekkomera bulojja era nti bumunyiza okukamala. Olina okuba musajja wa mukazi banejinga wange. Mu ngeri ey'enjawulo yeebaza Pulezidenti Museveni olw'okumusonyiwa n'ategeeza nti ekkomera limukyusiza kinene. Kindness, sympathy and mercy, and head over heels. Nennyina yeebaza Katonda olw'okujjukira mutabani we era nti yabuze okufa essanyu bwe yafunye amawulire nti Pulezidenti amusonyiye. Yeebaza Mukama nga Katonda ye mukulembeze waffe, obwenkanya butuukiridde era omwana wange bamutadde era neebaza Mukama okumuta agenda alaba abaana be. Agamba nti amawulire gano gaamusanze mu kyalo e Nagongera. Bwe nafunye essimu ng'evudde mu State House ne baŋŋamba nti Pulezidenti amaze okusaako omukono ku kiwandiiko ekyokuta David Chandi Jamwa. Ategeeza nti nga famire bayise mu kusoomoozebwa nga mutabani we ali mu nkomyo. I can't say much other than thanking God and His Excellency the President for standing with us. Mutabani wa Jamwa Remo nga mu kiseera kino asoma amateeka ne Asmani Odaka boogedde kuyimbulwa kw'omuntu waabwe era ne beebaza Pulezidenti. It has been extremely difficult going without him, but we just like to thank God, of course, first of all, and thank His Excellency our President for the pardon. We also want to thank government and all the friends. James Magala yakusakidde gwino ku Bukedde TV.